Bulungi ali ku mukutu ogwa Farm Business Uganda tukwanirizaako ku bugazi bw'ensi eno gy'osinzira okubanga otulaba oba nandi kino okubanga otugoberera. Ekyo kyolaba ekiringa ekya kyenvu kyenvu waliwo waggulu ogwo muwemba oyinza ogamba oyo kasooli. Kasooli waffe y'ono gwe tuli okulaga eri ekemu n'ekitundu kamera yaffe wadde etuuka n'ekoma naye gwe tegeera nti tuli kulaga ekemu eya kasooli. Ndowooza oli kumulaba ali green. Nina kyembadde njagala okubanga nkulagako gwe omulabi waffe omulungi nti we tuba nga tulima era nga tulunda tetutunuulira nnyo mbeera yakubanga tulinda sizoni eno sizoni gye tuliko enkuba tenaba kutandika okitegeera. Naye nkutegeeza nti bw'osubscribinga ku channel yaffe eno era nolayikinga no-sharinga link n'otegeeza abalimi abalala twala omukutu ogwa Farm Business Uganda munnange oba otukola eddala obulungi obutegerekeka ate obulungi bwennyini. N'olw'ensonga eyo tusubscribinge ate era tulayikinge tusharinge link tutegeeze abalimi. Mwezi gwa 10 twakaguyingira vidiyo eno ya mwezi gwa 10 kitegeeza si nkadde mwezi ogamba nti twamukwata dda kati tuli kumukulaga mwezi gwa 10 naku z'omwezi twakaguyingira tezina nawera nnaku 3 kitegeeza woligirabira kitegeere nti eno vidiyo ya mwezi gwa 10 2023. N'olw'ensonga eyo sizoni eri kubanga etambulamu terunaba kulowooza kusimba ala terunaba kulowooza kubanga tulima tugenda okusimba ekintu ekyo si kirungi okutwalizaamu oba awalala. N'olw'ensonga eyo njagala kubanga nkutegeeza nti bw'obanga oli kwagala okubanga ofuna mu nsonga zino ez'okulima ne mu nsonga zino ez'okulunda beera nga tobala sizoni kubanga sizoni zirimba naye buli kire ekitonnya paako engeri gy'okikozesaamu. Kasooli waffe ono oli kumulaba ali green bulungi era nga bw'oli okubanga omulaba. Kakati ffe abatalinda sizoni awe tukuyitirako ate bannaffe abalinda sizoni ate awo we bamaliriza nga tebafunyeemu. Enkuba yonna etonnya nekka mu ttaka ensi yakyuka bassebo ne bannyabo. Kyova olaba nti ogenda okulaba January gwe twagambanga nti enkuba tetonnya ng'ate enkuba etonnyemu ng'ate ogwokubiri oba ogwokusatu gwe tulowooza nti n'enkuba erina okubanga etonnya ate nga guli kwaka oba oli kubanga okitegeera. Kitegeeza ki nti omulimi yenna omutuufu tabala sizoni naye enkuba eyo etonnye yesobola okubanga ekutaasa enejja eyongerako bwongezi naye esanga ekirime ekyo kitambulidde ddala okutwaliza wamu oba awalala ku mbeera efaananako bw'etyo. Kaakati kasooli wo okubanga omukuumanga wa mulembe kozesa ebigimusa ebiri organic, kozesa obusa bw'embuzi kalimbwe w'enkoko obenga osobola okubanga osobola okufuna mu nsonga zino ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. N'olw'ensonga eyo tetusobola kubanga tulima netufuulibwa ne tuyitibwa abalimi abeeyagaza nga tubala sizoni. Abalimi ffenna oba omuntu yenna alunda n'alima okukwasa akatale ka sizoni kiba kya mukisa ku lwaki kubanga abantu bangi abatunuulira akatale ako batunuulira ne bagamba nti ffenna twagala kulima mu mwezi guno twagala kulima mwezi tubale akasana. Kakati gwe ssebo naawe nnyabo ali okubanga otulaba ali okubanga otugoberera kino kyenkutegeeza nti banga weeteekerateekera amakungula nga tobala sizoni nti enkuba etonnya mu gwa 9 nti mu gw'omunaana kuba kusambula oba gw'omusanvu nedda buli kire ekitonnya. Kasooli ono gw'olaba yasimbibwa mu mwezi gwali gwa 8 oli kubanga okitegeera nga gugwako oli kubanga okitegeera. Kakati singa twalinda enkuba emala okutonnya mu gw'omwenda tusimbe twandibale kati wano ssaawa zino si we tuli nga naye woli okubanga oli kubanga omulaba. Mbategeeza nti wosubscribinga nolikinga nosharinga oba otwongedde otwongerayo mu balimi n'abantu abadde tebanaba kujjumbira kulima naate tebanaba kutufuna ne batusobola okututegeera kubanga oba oyongedde okutegeeza abalabi baffe nti waliwo abalimi abeeyagaza. Kaakati
tewaliiwo nsigo waliwo yali ambuza ekibuuzo nti ensigo ezitakubwa bibuka tuswazijjawa. Tewaliiwo nsigo gy'osobola kwewala nti yo tekwatibwa biwuka. Kati ensigo ezitundibwa ku maduuka jjukira balina okumaketinga ensigo naye n'omumaketinga eddagala. Kitegeeza kasooli enkoko waatalwala amakampuni akola amadagala g'ebiwuka tegagenda kukola. Kati awo we tuli kitegeeza nti omukozi w'ensigo eno ate era yosanga y'omu ate akola amadagala abakola amadagala aga kasooli oba agafuuyira. Kitegeeza tosobola kubanga weewala ekiwuka ekyo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Kitegeeza nti nno bw'obanga olimye kasooliwo okubanga alabika bulungi mwewaze okubanga ebiwuka bimukuba ebya buli ngeri. Osanga kasooli nga judde agasaanye n'asabuddwa ekintu ekyo si kya mulembe gwe omulimi waffe nawo omulunzi waffe. Ennimiro leka erabikeko obulungi. Kasooli muwa akakuta lubatu lumu. Kasooli ono tetwamuzizzaako kikuta nti tumuzze akakuta nga tumaze nedda twamusimba. Naye ate waliwo n'amagezi amalala. Waliwo yangamba nti ne Mr. Matovu akakuta kano tukakozesa tutya? Akakuta kano tukakozesa tutya? Waliwo enkola ey'okukasa okukateeka mu kinnya. Oba olikitegeera nozzaako akataka n'oteekako empeke. Kubanga eno ey'okukatabula mu ttaka eyinza okuzibuwalira naye bw'obanga osobola era osookatabula n'okatabula n'ettaka ly'ogenda okusimbisa n'onyika mu nnyisa ensigo. Naye ate ekirala kye tulina okubanga era tutunuulira gwe omulabi waffe omulungi ali ku mukutu guno gwa Farm Business Uganda nti ate bw'obanga wakolamu nkoleeti osobola okubanga ogenda kola n'oleeta akakuta ako oba obuso bw'embuzi obwo n'obuteeka ku kikolo era kisobola ddala okuweera ddala. One day oba olunaku lumu twali tuwakana n'omuntu omutwasimba kasooli tetwamujja na ku dduuka ne tumuteekawo ne tumussa ne tumusimba. Bwe twali tumusimba tetwamuteekako wansi kigimusa. Ffe kye twakola kyali nti twakwata kasooli ono ne tumuteekako akutaka kalimbo obusa bw'embuzi ng'amaze okubanga asimbibwa mu kaseera akokkolebwa. Awo nno kyatuwa enkizo y'amaanyi okubeera nga twasobola okubanga kasooli ono ateekako emino ebiri ate nga teyali mulongoseemu yali waffe. Kasooli yenna kaaboono gwe bawaana DK77 biki longo waati biki kasooli oyo sirina nsigo gye njagala ku maketinga kubanga singa kasooli yenna tomuwa wansi kumuliisa oyinza okumaliriza nga tofunyeemu oba oli kubanga okitegeera oyinza okumaliza nga tofunyeemu. Guno gwa 10 bassebo ne bannyabo. Twegamba nti vidiyo twagikwata dda gwe w'omulabira oyinza okugaa nti bagikwata dda ne bagitereka nodda gwa 10 gwa twakagunya tezinalira nnaku 3 bukyanga tugutandika naye ndowooza oli kulaba kasooli ono wali okubanga afaanana. Bassebo ne bannyabo tusubscribinge ku channel yaffe tusharinge linki tutegeeze abalimi abalala nti waliwo mukutu ogwa Farm Business Uganda. Tukuyigiriza ku nsonga ez'okulima, tukuyigiriza ku nsonga ez'okulunda, tukuyigiriza ku nsonga eza buli kimu. Tukuyambako okufuna ebintu ebyokulimibwa n'ebirundibwa bw'obanga okitadde mu nkola. Kaakati logo yasookera mutwe gwange tegeezaako banneyiba, tegeezaako abantu bonna. Naye ate era bw'osubscribinga n'ofuna amagezi gano ate era tusobola okubanga tukutaasa. Abazze mu nibo tubawa amagezi, ennamba zaffe genda waggulu wa logo oba genda ku channel yo ku about ojja kubanga olaba ennamba yaffe ya WhatsApp. Eyo togikubako abamu mwezikubako ne mutakwatibwa. Gwe teekako kiga kubanga oledde oba olabye ng'osinzidde ku simu egenda ku internet. Kankati kitegeeza n'ennamba ogiteeke mu WhatsApp osindike ekibuuzo kyo. Ndowooza ffenna ababuuziza nga muyise ku nnamba eyo mubadde mujja muddibwamu. Omukulu ogwa Farm Business Uganda ffe kye twagala omulimi abali baakowa okulima okubanga badda mu kulima, abali baakowa okulunda okubanga badda mu kulunda. Olwo nno okulima kwanguyire abantu, okulunda kwanguyire abantu, ffenno tube nga tusobola okubanga tusobola okweyagala n'okubanga ensi yaffe tumatirira mu kulima n'okulunda. Kulima bwe tunaalunda olwo nno okulima kugenda kubanga kutwanguyira. Kasooli waffe tumukole mu budde, towa kasooli nsiko. Bw'oba oyagala ofuna mu kasooli wo bulungi muteekemu abakozi. Abamu tutera okukozesa amabomba okufuuyira. Tekyandibadde kirungi, wekibasoboka wandibadde omukola bukozi.
tomuwa nnyo muddo kubanga gumukuliramu. Kyova olaba akasooli waffe kano kakuta kankoko bassebo ne bannyawo. Eno si kakuta kankoko, kino si kigimusa, si ddaapu wammwe gwe muwaana. Kano kakuta kankoko. Kakati bwe kaba kakuta kankoko, gwe nno omulimi waffe nawe omulunzi waffe olinda ki? Tulina amataka, twava mu byalo byaffe ne tugenda gye tugenze okuyiiya obulamu ne tulekayo amataka gaffe. Munnange ate ekyembi bagatupangisaako $20 eka. Naye ng'ate wandibadde nga mu ofiisi eyo gy'oli gye wagenda osobola okupangisa ettaka lyeyo n'oliwa osobola okuba nga ofuna ettaka lyeyo so lisi kupangisa n'otalipangisa noba nga osobola okuba nga olyesimbiramu kasooli wo noba nga osobola okuba nga ofuna mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulima. Ku lwakulanya ettaka lyo okusinga olipangisa oleme kaayana n'abantu. Bwe mwabaguze amataka bali mu nsi za Middle East, ettaka eryo baako ky'olikolera, togula ttaka oliteeke buteesi eyo, so okuva eyo mu nsi za Middle East oba eyo gye wagenda okuyiiya ng'olwedde ebikuwa ssente weebiri, kubanga kiyinza oba ekizibu okuteekawo bizinensi n'osanga ng'eyimiridde naye okugula obuguzi ettaka n'olirekeyo nti ndirizimbako wandibadde olisobola olikozesa ne liba nga otuuka mu sizoni oba okukomerawo e Uganda nga waliwo ekirabibwako ku ttaka lyaffe, gwe nno omulabi waffe nawe omulimi waffe bulungi. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi, mulunzi ku mulunzi, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Tusobola okuwa amagezi